Sabbiiti ewedde yonna wano kanisa ya Full Gospel esangibwa Makerere ebadde emanyiddwa nga sabbiiti y'abakyala ng'era wano enkuŋŋaana zonna okuva ddala ku nkuŋŋaana z'amala g'ekyemisana ezimanyiddwa nga lunch hour okusaka okuyita mu kiro nga ne mukusaba kw'olunaku olw'eggulo abakyala bye baakutte enkasi era beeyisizza kigenyi. Bano bakubiriziddwa okubeera abagumu era abamanyi mu Katonda wakati mu biro eby'ennaku olwo kibasobozese okuzivvuunuka. These things have spoken to you. Ebigambo bino byogedde gye muli. That in me nti munze you may find peace. mubeere n'emirembe. In the world you will have tribulations. Mu nsi mulimu okubonaabona kungi. But be of good cheer. Naye mugume. I overcome the world. Nze mpangudde ensi. Ebyawandiikibwa mu kitabo ky'Abefeso essula ey'omukaaga n'olunyolo lw'ekumi bigamba nti eky'enkomerero mubeerenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza bw'amaanyi ge nga wano n'omubuulizi Nalunga Moly Bwanga wasimbye essira. This is the word of the Lord Ekyo kigambo kya that told you to Katonda be strong. atugamba tubeere b'amaanyi. You have no option. Tolina We kyakuzzaako have no kirala. a world full of tribulations. Ensi erimu ennaku You have nnyingi. no option Temulina kyakusalawo kirala than being strong. okuggyako okuba ab'amaanyi. Ono bw'atabulidde ne ku ebyo ebyolekedde okwenganga mu biro ebyo omuli okuliibwamu enkwe n'ebirala. You know Nkimanyi. of singles Manyi basinga obemmanyi who left church abaava mu and they kanisa picked up an urge ne bafuna okuyaayaana because they got so angry at God. kubanga baanyiigira God Katonda. have lost a sense of focus in life Mu bulamu bwaffe tuvudde ku mulamwa because of tribulations. kubanga ennaku etususseeko. Ono era akaayukidde n'abakkiriza abasajja abatabukira abakyala olw'ebbula ly'ezzadde mu kifo ky'okugumira ku mutonzi. And the man tells the woman, Omwami n'agamba and omukyala I'm not talking about an outsider, ladies ate and nze gentlemen. soogera ku muntu I am w'ebweru, talking about a born again Christian. njogera ku bano ab'entu Day ey'okukkiriza. in, day out, you are torturing your woman. Ng'obonyaabonya mukyala wo Why are you not lwakubulwa giving me mwana. children? Lwaki tompa Why are you not baana? giving me children? Lwaki tompa baana? For your information, Nga gw'oba obadde you tokimanyi, both went to the hospital mwembi mwagenda mu and they ddwaliro checked you ne babakebera and they told you ne you are babategeeza all okay. nti tewali kikyamu kye mulina mwembi. Then you went back home. Bwe waddayo You eka started on the woman. What's n'omutandikako wrong with your family? obugumba What's gwajjuza wrong with your toyi. family? Lwaki You are just temuzaala? eating my food. Olya buli mmere yange. Omubuulizi Nalunga yataleseeyo kubabuulira kabaate akali mu butaguma era n'okwekuumira mu nnaku kyagamba nti kiyinza n'okuviirako okufa. We've lost friendships. Tufiiriddwa emikwano, We've lost marriages tufiiriddwa obufumbo because of tribulations. kubanga ennaku etuyitiriddeko. We can die. Tusobola okufa Yes, if we fail to be strong. singa tulemererwa okubeera ab'amaanyi. Wano era aliko n'amagezi g'abaweeredde. Option you had Nti era ekintu kyonna kyokka kye walina okola was to be strong. wandibadde And w'amaanyi you tell yourself, ne bwebuulirira you storm, n'ogamba nti muyaga I gwe see you, nkulaba but me, I'm not going to be consumed. naye ojja kuyita. I am not going to be consumed. Ojja kuyita naawe. Sometimes what we need in life Oluusi bye twetaaga mu bulamu is to assure ourselves of who we are. okwezzaamu amaanyi ku That I'm a kikyoli child of nti ndi mwana wa God. Katonda. He promised Yasuubiza in the fire, nti mu muliro, in the water, mu mazzi He will amangi be with me. anaabeeranga He nange. said, Ayogera all the sorrow may last for a night, nti ennaku yonna esobeerawo but ekiro, joy comes in naye the ke morning. bunaakya bwe buti nja kusanyuka. Sometimes you just need to remind yourself. Oluusi olina okwejjukiza When you are in pain, ne bw'oba ng'oli mu bulumi, try to be objective. gezaako okulaba ebintu nga bw'olina There are obiraba. certain things you're supposed to be doing. Waliwo no matter ebintu the pain in by'olina life. okulaba newankubadde olina obulumi. Obuweereza bw'abakyala buno wano kanisa ya Full Gospel esangibwa Makerere bwatandika ku bbalaza ya sabbiiti ewedde nga bubadde buyindira ku mulamwa okugamba nti mubeere b'amaanyi mu Mukama waffe. Genda kuleeta obulumi bwobwo You will bring your pain ku nnamulondo y'ekisa. to the throne of grace. Omugambe ndi wano. Tell the Lord, here I Nze am. saagala kuvaako. I do not want to I leave am you. not leaving you, God. Sigenda kuleka. Nze Eric Mwanje, Ragukudde TV agaguddewo.